nti olukiiko tusooke tuluggalewo. Kakati bwe tuluggalawo muwulirize tusooke tumale kiri then tuloke tukole ki tukomewo. Kakati muwulirize kakati muwuliziganye bannange muwuliziganye era naako katuusa ne kadde olwaleero nange mwalisiimyeko. Ate njagala musiimeko ne president kubanga ye yalagidde. Kakati ekitegeeza olukiiko tulukomyewo sanga 8. Meeting adjourned to 2. Meeting adjourned. Kakati muwulirize naye tetuyina kyetuteesa saawa zino ng'abantu baffe bali eyo. Batugambye bagenda keera saawa 2 zizino saawa 5 tebannatuuka ku kooti. Kitegeeza n'okuziba bugenda kuziba era basuleyo kuba mwoga wano tetulina we tugenda kujja. Tukusaba abantu baffe babaleete wano kuba si bannabyabufuzi tebalina kipiira kye baayokeza. Nze natuze n'omukadde mu ddwaliro bwa pureesa kati nzireyo mugambe ki nti batusuubiza bagenda kubatuwa bane mugamba ki? nga bali bwe tubajjayo ate nammwe tulabe ng'ekizibu kyaffe tukimalawo. Setwatudde njagadde bino mu bitegeere ntize saatudde ate saayeebase ate ne president ebintu bino byonna kati abimanyi kubanga muwadde ripooti. And so mbasaba nti gavumenti teyeebase yayeebase ku gavumenti ate mumanyi nze lead of government business saayeebase era olwamaze emirimu nagenze ku kooti ndowooza kwe kulanga ate tutuuse wano naye bajja kuvaayo ekyo njagala mukitegeere. Kakati ndowooza ekyo kyesobodde okubawaako saawa zino nja kubasaba nti mujja kutufunira abantu abanaabeeyimirira kubanga ekyo kyebaŋŋamba tebanabaleeta bajja nti olukiiko tusooke tuluggalewo. Kakati bwe tuluggalawo muwulirize tusooke tumale kiri then tuloke tukole ki tukomewo. Kakati muwulirize kakati muwuliziganye bannange muwuliziganye era naako katuusa ne kadde olwaleero nange mwalisiimyeko. Ate njagala musiimeko ne president kubanga ye yalagidde. Kakati ekitegeeza olukiiko tulukomyewo sanga 8. Meeting adjourned to 2. Meeting adjourned. Director of Finance wali inanyini misolo era ye yagisoma mukama mulungi obudde bwonna ekiseera kyonna.
njagala obasiima okujja ate n'okubasiima emirimu gye mukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eggulo tulina bye twabadde tutuuseeko n'abakulu ababakiikiridde mu lukiiko lwe nayise olunaku lwajjo. Waliwo we twatuuse naye ne tugamba nti kyalibadde kirungi nammwe mujje tukaanye ffenna, era kyekituleese wano okulaba nga tukaanya butya bwe tugenda okutambuza emirimu gyammwe. Mbatuusaako okulamusa okuva ekitiibwa Pulezidenti Museveni, akimanyi nti tuli wano kubanga olukiiko luno jjo ye yalulagira nga sinaba kutandika byonna. Mbadde njagala kusaba akulira ekitongole ky'omusolo atuluŋŋamye bulungi nnyo nga jjo bwe twateesezza, bwaba walimu akabulamu ne tuddemu ate ne bakama bammwe weebali nga bwe twabadde eggulo. Neyanziza neyanze